media yafetu kusensonga yangayo so kade byafulumye kigamba nti Becky Mwenzi byebiri byabiwulidde nabiwulira yayo nane mbiwulira naye nkubulira ekintu kino era abayimbi abakazi si Becky yekka abayimbi bonna abakazi balina ekizibu ekyo ebiseera nga relationship etandika naliwo omanyi omuntu omulabirawo sina ekintu kinalaba relationship nasooka akadde ako nga tuli mu swimming pool nazuula nti omulenzi ono alimu ki obusungu kyalimu obusungu kuba omanyi alina ekintu kyalinga akozesa ekyokulwanyisa kyalinga akozesa era yakimugana namugala Rebecca bwogezaako okunvaako nja kussa wansi mu ngeri ki nja kuwonoona nja kuyita bannamawulire nkola interview yagendako mu office y'omukulu oyo n'amugamba eyo bwegambye Moze yagendayo neyekabyakabyawo n'amugamba Rebecca bwagezaako okunjabulira ngenda vaayo nkole ki mwonoone bw'obeera eno onoonya ssente ate onalowooza byala so ekyo kye bagamba nti Mwenzi kijiraawo wenyinza okuga nti kuba ate nga bwegamba nti ono yajjanga wiiki mu wiiki yajjanga lunaku lumu ono yamalanga omwezi myezi ebiri myezi esatu nga tetumulabangako ne tutuuka ekiseera ng'ate omuwala yalina okumunoonya nze kennyini nze navuganga emmoloka ne mutwalayo segere so nga nzijja ne mumatumbi g'ekyusa munana nanga Pete nyambo ontwale wa Amiri mukazi watu nga naye yatugese nga ono weeralika noga naye omuntu ono amala omwezi nga tandabako kamugweko bugwindabe lwaki alawo baidako wakola kyasangayo tamuvuga n'omutwala nga tasoose mukubira n'atuukayo n'akonkona saaga munana nanga ate ze we namuteeka nga Pete ddayo genda kalunaku lumu nvuga emmoloka nveekawo empe nze nsula kyengera ntuuka ekyengera ankubira ngamba mwana gw'okimanyi tannanzigulira ne mwali Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. So gwe kitegeeza Becky wamumanya dda nnyo kuva mu kyalo obanga yegasse ku Nick okuva nga akyali mu kyalo nali mumanyi nga ze nyina muganda we gwe twalinga tukolagana naye bamitanga Ladona kati mu kyalo eyo nga mumanyi kati tutandika okubeera awamu obutatengana wa nga azze ku Nick tugenda ne tumulambulako jjukirawo nga ali mu management eya Nick Products. So yabeera mu Nick eyo manyi by that time yali atandika nga ajja kati nga omanyi tebinatambula kuba bulungi kati ate ffe nga tuli mu kibuga eno ne muganda we Ladona nga tukola kasente nga boolyawo nakubirako akasimu mujje munkyalireko siina kino mundeetereyo kino nezitujja tumulambulanga bwe tutyo
Okay. SB4 Media tugusa ensonga nkubuuzaako SB4 nti oli otya wasuze otya agikereddeko nawe agisiibyeko naye agisozeeko nti mwasiibye mutya mujje bale gimutuusaako engalo ebitambula mu ggwanga ndowooza mubiwulira naye nga olunaku olwaleero tutera mukwano gwaffe yafuuka nga kyannyinaze ekyange Chosen Beck bingi bimutambula mu bulamu bwe mubiwulira era mubiraba naye nagezezaako okumunoonya awo netutasobola ndowooza kuwuliziganya bulungi and sometimes omuntu ali depressed nga nabyo byayitamu gwe era kiyisemu gosobola okukitegeera so Becky erinnya lya ddala ndyerabidde kukkiriza kutumiddeko nnyo mwannyinaze wange ebyo obulamu bwe tutambuliramu ebyo obulamu bwe tubeeramu abasinga obungi nti babiyitamu ku lwabwe n'osanga omusajja nayambala empale n'essaati n'ava ewaka nga anyumye naye nga byayitamu bye bingi so awo bwe bulamu naye nga biggwate wano tusobola okubeera wano kya ne muddawo ate ne muzaalayo ne ku baana abalala naye nga ebiyise mu bulamu bwa Becky bingi ebyogerwa bingi ebiwayirizibwa ebinako obukakafu oyina ava mu kamera nawa n'obukakafu naye nga bintu bya bulimba bye bingi naye twabaddawo ne tufunako mukwano gwaffe ono aludde ne Becky tugamba byangu nnyonnyole ku nsonga zino oba oli awo n'abantu bategeereko ekituufu tuleme okusiga obukyayi n'okusiga empisa embi sometimes abantu batukoowa we batukoowa natandika okutusigamu natandika okutukonjera simanyi gwali eyo mukwano gwe yali akukyayeeko nona emikwano gino gye tusembeza abamu baba bakyala baffe omuntu oyo kasita akukoowa atandika okukonjera ate nga ne wanaayogera abamulaba nga badudde bamulaba naawe bajja kugamba nti ye mutuufu ate ffe sometimes tuba n'obudde butono nnyo okwennyonnyolako kubanga oli wannyonnyola olumu obeera oyonoona so twegendereza abantu be tubeera nabo oba oli awo kabe mwami wo muweeko kyayagala okumanya nga 60% ebirala obyerekereze naye bulamu bw'ensi so netugamba omukulu ono ajja tunnyonnyole ebyogera ku Becky bigenda mu maaso byabiraba atya kiki kyalina kyasobola okwogera kabasinga mumumanyi naye nga batuteekamu akasente bannaffe bakolera kasolangi women slap ntugona n'omukyalo oba omwana w'obuwala nga wogera mu nsonga z'ekikyalo ofuna okulumizibwa zewali singa cramps nga zikuluma n'obeera ng'oyagala na kufa bufi kozesa kasolangi kasanga mu supermarket daga shops wamu ne pharmacy osobola okukafunawo kabeeyi ntono nnyo ate nga kakolerawo kakakasa ministry ey'ebyobulamu baziwa and sons bali ku Mukwano Arcade bo gye basinzira okutuweereza balina kalonda owa beddings masuuka blankets duvet covers mattress covers butimba bwansi pillowcases tawero babirina ate nga mungi basuubuza naagwe ayagala akamu bakali babirina so tulina omukulu ono so tuza tubuuzaako abanya Pete Samuel abasinga bapita Pete kwaba abantu abonna abasinga bapita Pete olw'ensonga system gye tutambuliramu abagole baffe bembadde nga betukolera wa yonna gye tutambulidde bamanyirya Pete naye nga nze Pete Samuel wano ku bintu byonna ebyogeddwa kituufu bye byogeddwa baddeyo nga mbiwulira byonna nga byogerwa nga ebyogerwa naye nga tetunagenda wala nnyo yasooka nkubuuliremu akantu kano ebiseera ebisinga omuntu agenda okujja mu bulamu bwo ebiseera ebisinga omuntu ajja mu bulamu ng'alina ekintu kye kyabaze kati omuntu ayinza okujja mu bulamu bwo ng'agamba kati kangeze omuyimbi ng'oyo w'amaanyi kitegeera kati omuntu asobola okujja mu naga nti kenfunye omukisa okukolako ne Bobi Wine omukisa gwange gukoze eki gugulidde ono gwe nyina ozimbamu akayumba ono gwe nyina okukolamu kino
so ebirooto ebyo biseesinga bigaana otuukirira tubeere balambulukufu. Becky watandika naye ku kyalo gya muzaala omanyiiyo, watandika ne muganda we nojja najja e Kampala nga weemuli, nayingira Nick nga weemuli, nabeerakawo ne management endala awo, nayingirako mu management endala neyeesajjakula kusajjakula n'afuna manager n'ofuuka nga assistant manager sikimmanyiiko. So omukulu ono yayogerwako baawe omwami we kutumiddeko nnyo Mr. Amin ayingira mu bulamu bwa Becky ng'omulaba nga weoli nga wendi nayingira atya? Obudde obwo yali abeera Kabowa nga ku Malukomu awo ng'oyambuse mu Kabowa omwo. Kati by that time yali akyali mu management ya Kijjambu naye ng'era muvuga ne Kijjambu yennyini akimanyira Kijjambu yennyini yatuulanga biseera bimu nga nvuga nga Becky ali mabega tugenda tukola emikolo tours twakolangamu. Kati mba ndi awo Becky nga mpeereza akameseji nti oyo nno mukoddomi wo ng'akoleza kifaananyi yapeereza akameseji yaweereza ekifaananyi naweereza n'akameseji nagamba oyo nno mukoddomi waakole ki akuwa enkoko yo. Olwakaseera kano nga wegee tetwajjanga tutuuka nga tulinga baluganda twatuuka ekiseera nga tulinga baluganda nagamba oyo nno mukoddomi olwampeereza ekifaananyi nengera gayi ataddeko eki entalabuusi nemuga musiraamu ko ye nti ye musiraamu kyeka namu enamba yange alindi awo nga ankubirako omukulu Amiri ebiseera nga relationship etandika naliwo bankubira nanga muko wambuzaako biki bangambye biki nga omanyawo ne tulima emboozi yali mpanvu omuntu okweyanjula eki eri munne mugamba kati olwo relationship ekola ki etandika. Era omulundi gwange ogwasooka okumiitinga Amiri nali ewa Rebecca awo najja omulundi gwe gwasooka omutula kuba olunaku olwo nzikira Rebecca nga munaga nti omulabe Rebecca kwe kugamba tutambulemu olunaku olwo twatambula nze baganda be ne Amiri yennyini ne tugenda kafo kali bakalyatanga Maria Fifis omutundwe kana swimming pool kalina swimming pool awo. Kati nga first time yange okulaba omukulu oyo ng'ogyeko ebyabwe gye beera bire ebbanga lye bamaze ba relationship era yali mpya ndowooza ng'eringa mu wiiki bbiri. Omanyi Becky bw'aba afunye ekintu ekirungi atijja okimanyirawo mangu kizibu kikweta omwana Rebecca kati tubeera ku Maria Fifis awo munnange nga bumanyi tuli awo abawuga tutudde awo naye by that time Rebecca nali musingako ku myaka ate by that time yagenda okutandika relationship nze already nali mu relationship nga nzaddeyo ne ku mwana kitegeera. Kati nze nina ekintu kye nalaba nga relationship etandika omanyi omuntu omulabirawo sina ekintu kye nalaba nga relationship nasooka akadde ako nga tuli mu swimming pool nazuula nti omulenzi ono alimu ki obusungu kyalimu obusungu kuba yalaganga omayo otula n'otunulira omuntu aba avaavaako ate kumbe ne muganda wa Rebecca Daisy naye ng'amaze okukola ekiwitnessinga cause babeerawo nga omanyi nti oli aze mu relationship ono already amusanze celeb ekintu ekyo nakizuula nakiraba ntya mu kwekubanga ebifaananyi yalinga ayagala nnyo okwekubanya ebifaananyi ne Rebecca kati nga gwe bumugezaako okwekuba ebifaananyi ate nga yabanga ayagala koki yeekubeeko ebifaananyi naye nga kati awe namuzuyamu ka element ak'obusungu awo era olunaku olwo twavawo atabuseemu omukulu oyo atagala mujje mu bifaananyi so bwe tutyo nejjange etambula ne tushiftinga ne tuva mu kifo ekyo ekyekabowa olwo management ekyuka cause manager we by that time olwo ngaze mu relationship yamulabulako
namugamba omulenzi oyo simanyi bali yali yamala dda omulaga olwo nga wayisa akabanga oba yamulaga amaze mulaga ffe ne manager oli alina yali azudde muvubuka ono kwe kugamba Rebecca tikunze n'omuvubuka oyo londako kimu ate nga wekugamba nti kiri Becky omumanyi ng'afunye ekintu ye bw'aba akutte ekintu tata n'asalawo akole alekerere management gye yalimu agende n'omulenzi. Ekitegeeza management eno tebamugoba bugobe, bamuwa option ne bamugamba bo nga bakizudde nti kuba by that time bali batandise okubeera n'omulenzi nabo bennyini nga management bamukubeerako amiri kino kati batuuka ne bamugamba kuffe n'omulenzi londako kimu era n'okumuwoninga by the way bamuwoninga ne bamugamba nti omulenzi oyo si mulungi naye nga bumanyi kigambo ekiri nga ye awulira afunye eki tulina kyokola kyomusuuza nga bumanyira n'abakyala awo nga bali mu laavu tawuliriza kakana ng'akoze eki management nga so era by that time twali tubeera mu nyumba y'ekabowa eyo nga eri under management n'akwata ssente ze Rebecca n'apangisa emutundwe alekulire management era n'ebintu nze kenyini kamwaka ogero tuli aba nze mbisengula obijja mu nyumba ya management mbitwala mu nyumba y'emutundwe waliwo ka flat kwe yali apangisizza ne tubeera emutundwe katubeera emutundwe banga litambula wajjawo omukulu omulala yali agala okutekinga role ya manager nga Becky kankuteekemu ssente kankuteekemu akasente omwami oyo bamuyita Moses kati ajja ateekamu akasente Moses omwami musuubuzi naye nga alinanga ofisi yawo nga Makerere awo small gate yawo amugamba olwo ngenda okukola ki ngenda okuteekamu akasente kati nga bwegambe nti kati bwajja omuteekamu akasente kati omukulu oli Amiri kyo kyomanya gye buvudde nebijjanga bitambula okutuuka akaseera kano si ye muntu yayagalanga nnyo abasajja okusemberera mukazi we buba musajja bonna yes kati bali we bajja omuteekamu akasente bagala tukuteekemu akasente biki batandika ebirowoozo byabwe bagala tugezese ekitegeera batambuza embeera bali mutundwe kati wayita akaseera nga wegamba ekiri nti oli alinamu ka element akwe tayagala asemberera bw'osemberera mukazi we okumala akaseera nga bumanyi kati celebrity life omuntu ayagala okwekubya n'omuyimbi ekifaananyi toyinza kwekubya kifaananyi na muyimbi nga gwe oyimiridde eno ye ali eno abantu abasingira ne ku mikolo gye tugenda nga bamukuba ebifaananyi bafuba okulaba nti bamukwatako beekuba ekifaananyi so kati ate Becky yali free nnyo yes kati byamuleeterangamu nnyo embeera n'atuuka ekiseera n'alowooza oba baagalana oba biki kitegeera kati ate nga ye ekijja mu mind ye kyatwala nti kituufu so n'alwana n'agira awo n'afuba nnyo okulaba nti ono azenga manager akola ki avaawo n'afubutula oyo n'akola ki n'ayitamu olwo Becky n'abeerawo ng'ali independent nga omukulu ye manager yeyetambuliza ebintu bye yeyegulira ennyimba ze era byonna nga nze olwo nkutte steering kati olwo ava management eri kuba management eri namuvuganga nga yankubidde kati bwankubira nga management eri nga muvuga nga management eri yakoze yankubidde kati tutuuka wano angamba Pete muganda wange tukole so tutandika awo tubeerawo tukolera nga bw'obiwuliddewo bityo
tujja tutambula bwetyo mpola mpola. So bino bwe bitabukidde gwe byokusanziiwa andi obyogerako ki? Ebintu bino bwe bitabukidde byava dda manyi sometimes ffe tubimanya leeti era nga bw'okyogedde nti mumanya leeti kubanga mubeera mabega waabyo mulabako kirungi temusobola kukola ki naye nga embeera yo muganda wange kyegeza okugatebangako nnungi cause entalo zo zivudde dda enkayana zivudde dda zitandikirawo okubeereza amaanyi zitandikira mutundu awo kati nga wega nti ebbuba nga wega nti asajja tulina ebbuba bwe lyatuuka ne liyitirira komanyi omuyimbi akyaza bannamawulire akyaza bano akyaza ati kati mu kukyaza awo abamu bajjanga interview ndi writer nina akayimba kange njagala okole ki njagala okawuliremu kusangawa kati nga omanyi Rebecca ye mukyala muzadde semu yabeeranga baana be atali free tajja kutambula nti ate nsanga wano nga nsanga wendi ewaka jangu tuuka wano nkulagirire nga bajja kati nga omanyi omuntu nga bamulagiridde ewaka twesanaga Becky naye akalakanze ne bafuuka friends kitegeera kati ng'ekisobola okuleetera omukulu okutaka bajja batya ewaka bakwagala embeera etuuka esajjuka omukulu nga amalina okujja nga takubye essimu n'asanga nga wasibe n'abuuka nabikomera awo bayite babeera bonna relationship ne badde bwete anti omulenzi ono abadde abeeranga ewaabwe ekawempe eno kati abadde abeeranga ekawempe ono ye abeera eno ono yepangisiza ennyumba nga yepangisiza kati nga ayinza okujja wiiki najjamu ennaku nga 2 olunaku nga 1 ng'ate ayinza n'okujja oba nga ku makya akawungezi n'agenda osegeera so naye nga siga nti babadde nga ababeera wamu plus wekibadde so okutabuka okwasooka ddala gwe kwojjukira okwali okw'amaanyi lwali lutalo ki? Olutalo olwo nga we nkugambye nti yatuukanga ekiseera n'asuspectinga nti abantu bano baleka bakola ki baagala mukazi wange kati obiseera ebisinga relationship ezijjamu okutaba eziba zitandise okutabuka zo ziba zitabuse kyenyinza okugamba yatuukanga ekiseera ng'oli nga omanyi ng'ogambye nti Becky wa mikwano ajja kusanga SB4 mumanyi akusembeze mukwano gwange biki muti omanyi Becky muntu atijja n'emikwano singa abakulabyemu ekirungi so abakubirako kasimu oli bulungi muganda wange biki kuba ye Becky bw'okola naye mukwano atuuka ekiseera n'akufuula wa Luganda era bakubira amasimu ndowooza abamumanyi bamulya otya muganda wange so kati atuuka okulaba emikwano gino emipya guno ye yafubanga nnyo okulanga gwa suspecting amujja ku mugendo okitegeera so ajja bano abajjako kati atuuka ekiseera ekintu kifuuka wasi kati nga n'omuntu yennyini oba buli gwamulaba naye kasitoba musajja wala n'emikwano egimu emiwala abawala abamu bonna yabagubanga nga bagamba mwemupangira mukazi wange abasajja abamu yabayisangamu n'empi asobola okuba muganda wange waliwo omuwala bamuyita Rachel oye yazifunako era siba kubaawo by that time ate yali amukuba bubi nnyo kubanga naliwo babe Rachel nga mukwano gwange nga nyina okukola ki nyina omutaasa nga olwamukuba musanze wakaawe anti olwamukuba yali wa Rebecca omuwala yabeeranga ne Rebecca era nga yalabirira abaana nga yalabirira omwana oyo edda nga yamubeerako Becky yagenze kuyimba yamubeerako nga muto jjukira muto mwana mulwadde yabeera mu malwaliro kubanga ono nga omanyi nti
muyimbi tekimwetagisa nnyo okubeera nnyo mu public oyo omuwala nga yabeerawo naye yatuuka ekiseera namususpectinga kubeera yamukubanga abagamba nti mupangira mukazi wange abasajja so ng'ate si bwe kyali era bambi omuwala yagenda olunaku olwennyini yagenda akaaba bikina nga piti amina ngamba mpangira mukazi w'abasajja biki mugamba guma kiba kituuseewo era omuwala bambi n'agenda waliwo akatambi Amerika yatadde ng'agamba nti bye mwogera ku famire ye bimuluma abantu babyogedde banju bawakalabyekaako ndakalabye ng'ayogera nkabalimu bakakiboobo akatambi ako ekyenyiza okugamba ebyazzenga abikola yazzenga abikola si bwe kusoose kati bwe kimusobodde okulabako naye nga abadde nga azze abikola nga buli waalaba ng'omuwala alinga ajjayo omutima ng'abaako byakola ki ng'abaako kyakola okuzza omuwala kati akatambi ke yavuddeyo n'ayogera bw'atyo kati kuba n'oli omukulu gw'eggambye oli mmozi omujuka gwe njogedde kabega waliwo akaseera bwe yalabira ng'omuwala kye ku mutima guvaayo yagendako mu ofiisi y'omukulu oyo omaye alina ekintu kyeyalinga akozesa ekyokulwanyisa kyeyalinga akozesa era yakimugana namugala Rebecca bw'ogezaako okunvaako nja kussa wansi mu ngeri ki nja kwonoona nja kuyita bannamawulire nkola interview yagendako mu ofiisi y'omukulu oyo n'amugamba eyo gwegambye Moze yagendayo neyekabyakabyawo n'amugamba Rebecca bw'agezaako okunjabulira ngenda vaayo nkole ki mwonoone era yafubanga nnyo okulanga Rebecca ebintu ebyakola kimuntu kati omuwala ono yatyanga nnyo olw'erinnya lye by the relationship ebaddengawo singa yaggwawo dda naye omuwala abaddenga nnyo mu kutya nti yamugamba nti wonna wotuukiro nti ogenda kundeka ngenda kukwabya okoma like kiki kinene ki ennyo loza kyalina kisobola okukomya Rebecca anti olaba kati omulenzi oyo kiyinza okugamba yayinanga kati nga bwegambye nti walingawo biri nti azze amugambye ono omwagala okitegeera bali begambye abantu abasembereranga Rebecca kuba kati ebiseera twakolanga ne zituwa nga omanyi omuntu akuyita omuntu asobola okuyita n'agamba nina show e Kabale nina show embalala tujja tutandikira mbalala tukube Kabale tukube Ntugama nakuwa akasente seesinga akasente nga katono nga tojja vuga Moroko ogende embalala okumewe Kampala ovuguddeyo Kabale odde Kampala n'ogamba kubera byonna nga tuli ffenna tours nze ndi naye ng'era abo bonna abatuwanga show jjukira olwo management eri egitadde bonna batuka ekiseera bamanyiize era nze omuntu eyajjangayo balance nze omuntu eyawewa ne lisiiti nebwokeya lisiiti ina lisiiti enkadde nziina siginichaza nga nze mpa lisiiti abantu era abantu bonna badde nga basinkana nze kuwa lisiiti so ngono ekyokulwanyisa kyakozesa ekyokumwabya kuba nze mmanyi abantu abatera okubeera bwe batyo either bane noodles oba nga mulina bye mwakola kiki ekiri awo Rebecca kyasinga okutya ennyo nti nga wega nti Rebecca muwala mulokole bambi ebisa bisinga atya okuswala gye yava kyaki gye yava gye yakulira kuba muwala mulokole kati buli yamutiisatiisanga kino ngenda kuwanika oli mwenzi byamutiisanga nga wega nti twagendanga tuwa tojja vugudde Kampala twasulangayo ye nga lowooza nti olina abasajja kati bwe twasulangayo nga omanyi abantu babaamu obutakkanya abaagala nawe yakubanga essimu n'atamukwata oba nga basose kuba ssimu n'ayomba kati banaddamu kuba ngono takwata ye n'alowooza engeri gye bali eyo kati bali mu bwenzi kigera so nga bambi twabeerangayo so kati byafulumye kigambibwa nti Becky mwenzi byebirimu byebiriwo byewabiwulidde nabiwulira era yonna nembiwulira naye nkubulira ekintu kino era abayimbi abakazi
si Becky yekka abayimbi bonna abakazi balina ekizibu ekyo nga bwe gavumenti era ebise abayimbi abakazi abaliwo akaseera kano n'abalijja nabo bagenda kusanga ekizibu ekyo olw'okuba nti bagenda ne bakola mu mawanga wano nga bwe gavumenti batambula tuwa ne tuwa jjukira abasajja ebiseera ebisinga bwe tubeera ewaffe mukazi waakulesa agenze nnaku nga 2 oba omukubiddeko ne kasimu n'atakwata ekisooka okujja bwongo obwo alina abasajja kitegeera era kati engeri gye gavumenti abayimbi abasinga bona bakyalina okusanga obuzibu obwo olw'ensonga nti ba celebrities buli omu so bakyalina obusanga bungi bw'amaanyi olw'ensonga eyo nti gwobeera eno onoonya ssente ate onalowooza birala so ekyo kye bagamba nti mwenzi kijjiraawo wenyinza okuga nti kuba ate nga bwe gavumenti ono yajjanga wiiki mu wiiki yajjanga lunaku lumu ono yamalanga omwezi myezi 2 myezi 3 nga tetumulabangako ne tutuuka ekiseera ng'ate omuwala yalina okumunoonya nze kennyini nze navuga ng'emmoloka ne mutwalayo nze ffenna tulijjo tumanyi nti babeera bonna nga nze mbeera ne mukyala wange yabadde abeeranga eri ono ng'abeera eno relationship kyeyo nge wawe kitwatuukanga nga wayise emyezi naŋŋamba Pete Amiri nga tuludde omulaba tumunoonyeeko ze yanzijjanga ne mutula ewange ebiseemu ssaawa 7 nga Pete badde kusaba ntwaleko ewa Amiri nevuga emmoloka nenkola ki abeera mu bazadde be banaye yepangisiza waliwo abazadde be babeera eno Kyema kati nga omanyi bazadde baazimba amayumba kati yali abeera ku mayumba g'abazadde be mabega waggulu w'ebikomera eyo yali nga abeera era okumuvuga nga omutwalayo ne taatawo omuto awo wenyikwa we twayitanga mu maaso ga Dawudi bonna batumanyi emmoloka baagirabanga segeera so nga nzijja ne mu matumbi g'ekyusa 8 nga Pete nyamba ontwale wa Amiri mukazi watu nga naye yatugesa nga ono weeralika noga naye omuntu ono amala omwezi nga tandabako kamugweko bugwindabe lwaki alabo baayidako kyasangayo n'omuvuga n'omutwala nga tasoose mukubira n'atuukayo n'akonkona ssaawa 8 ate ze we namuteekangawo nga Pete ddayo genda kalunaku lumu nvuga emmoloka nveekawo empe nze nsula Kyengera ntuuka ekyengera ankubira ngamba mwana gw'okimanyi tannanzigulira ne mwali nesigenda vaawo ne mugamba Rebecca obudde buno buzibye nnyo kawempo eyo si mulungi yamusanga gwe n'omulekawo n'ogivuga paka Kyengera n'egivuga paka Kyengera nga wakonkona teri kuggulawo omukulu tannaggulawo kati ono mukulemerako ennyo naye n'alowooza kaaganye okuggulawo mulabika mulimu alimu naye ng'aganye bugaanyi teri kunsumba ne mugamba Rebecca kawempo oyo mubi kanvuge emmoloka eno nkole ki nkomewo kunone olusaa zigenda mu 9 ne mugamba nkomewo kunone naŋŋamba Pete bireke ndi bulungi kannemero sivaawo pozi gwe yayo gye tubeerewo ki babiri ne mugamba kale waba akugulidde kola ki nkubira oluvannyuma ennyo ogenda okulaba takubira okera ku makya ga Pete jangu onnone olwo nga yamuggulidde negwe genda nagivuga onovuga okuva ekawempe notuuka Ekyengera omuntu ali kujjako nkono so olowooza okutabuka kuno kati essaawa zino okuliwo kwavudde ku ki era niyakutandise kuba teriyo kijjawuzi ne kigwawo wabaawo yakitandise okutabuka kuno okujjawo tulina pate gye twaliko pate eyo mugijjukira bulungi yaliko buli muyimbi nga Rebecca akolera Amiri pate birthday yali ku gundi ku forest yali ku Onomo Onomo ogitegedde wandege ano yambuka gulwa yali ku Onomo pate eyo bamala omukolera pate tuvaayo tudde ewaka pate eyo nagiri era ffenna twaliwo n'omulenzi oyo nyini oyo agamba yavaayo n'ayogera
naye yaliwo. So omulenzi oyo nze nga bwe gavumenti nze najja mbeeranga ne Rebecca katutuuka ekiseera nga onomanya nti mukoze nnyo nfunamu obulwadde kati obulwadde nfunamu obulwadde mudwala ne baŋŋamba okola nnyo towummula ate nga bwe kyali twatambulanga kiro misana ne baŋŋamba weetagisa okumula nentuukira Rebecca ne mugamba baŋŋambye nnoti neetaaga okuwummulamu nalemerako naŋŋamba Piti nedda ne mugamba ekituufu muganda wange neetaaga okuwummulamu kati bwe natambula neze waka nga omanyi omuntu munnyonnyodde mugamba kituufu naye akola ki akuvugako oluvannyuma naŋŋamba ninaye muganda wange bamuyita Looja kamukubireko kale agira akola ki avugamu kati awo Looja wajjira mu kintu yavuddeyo n'ayogera yajjira mu kintu oyo era twali tumaze okuva mu covid twali tuvudde mu covid awo covid agenda gwawo kubeera we yali aggwawo navugavugayo emikolo awo gyali mingi kati ne mugamba fine kiri okay ne mugamba naye gyendi ewaka naye mbeera ki si nnungi engeri gyendi omulwadde nobeera awo ng'akuweerezaayo 5 10 baana bakuba nina abaana bafuna ekyokulya kati nabeera ng'atambula n'ono omulenzi kubeera kinene nnyo yatambula naye mwaka ogwo gumu naba ng'atambula n'oyo omulenzi mwogwo omwaka then nendyoka nkoma era nze nkomyewo omulenzi oyo ki ng'avuddewo omulenzi baabaki kati era nga wegambye eki nti nga wenagaye kutandikwa nti omuntu ojja mu maaso g'omuntu ojja ku muntu kati omimbi ngaoyo celebrity wako na bingi byobaze ffenna tubaako ne bitubaze nange esaawa zinako byenki byembambala naye ebiseera ebisinga bwe bitatuukirira omuntu afuna obusungu so mu kufuna obusungu omuntu abaako byakola ki bye bayita revenge okurevenginga omuntu nogamba no kankole kino so omulenzi oyo kwe kuviirayo akaseera ako naye bwe yali ayogera ebintu byayogera byali birina okulaga nti mu mwaka gumu osobola kukolera mu bintu ebyo byonna naawe kitegeera yakola naye omwaka gumu kitegeera gumu tosobola kuba nga mulimu ebintu byonna bwe bityo naye nze kyemmakyaka bwali busungu cause bwe nakomawo nze by the way era twalina oyo omulenzi tulina ekikomera kye twali tuzimba nga tuli naye kale bwe yalaga nti anziziza okuba omulenzi oli yali amaze okugula piki ye ng'avuga boda kati bwenkomawo era asigala tamutadde amugamba ninawo akantu kano kenjala okukolera ng'era amukozesa atuusa ozimba ekikomera mugamba njala okufuna abazimbi njala obe nga gwe keyateeka wakino ekintu era nga nange ŋŋendayo nga tubeerayo ffenna aba keyateeka kulabirira abazimbi bakoze kiki ekyetaagisa so tutuuka omulenzi oyo mugundi bamaze ogisfensinga ayagala okulimiramu alimiramu ennyaanya ze kitegeera so kati mwalimu ebintu ebyalimu Rebecca bye yali asimbyemu nga ye kati omulenzi kyeka n'abikuulamu nga tasabye oli ono nekimunyiiza kati mu kumunyiiza n'asindika omuntu n'amugamba oyo akuwa ebisumuluzo byange ate oli ng'alina byalimiddemu kati akatabanguko kaabo kaali bwe busungu ono bwalina so nga muntu kuba by that time yali tannakola ki yalina akasente kaffe katusuubiza otuwa nze n'oyo omulenzi kati ng'omanyi omuntu nti contract kigindi kyali kyatambula kuba yali yanga atuwaawaayo awo naye ng'era ng'agamba ekintu kino bwe kinaaba kiwedde nina kenja okukola kikubawa kati batuuka okutabanguka nga kali tannakamuwa okitegeera kati kyaka nakyo ne kimwongera obusungu ebbanga lyetumazeewo lwaki ng'omanyi omuntu akusuubiza tagambe nti nja kukuwa kino tomanyi oba contract kuba kiri ekikomera kyali kinene nnyo tomanyi oba omuntu ajja kuwa miliyoni nga 2 wajja kuwa nga twakimalako ebbanga lyo lyali ddene so kati ndooza n'agatta n'obusungu obwo
kati yali asuubidde kiri so Kingi. ayogera bingi awo gye baabeeranga biki naye nga Bye yayogera gwe nga gwe. nze nga bwe mmanyi Rebecca wange sisuubira nze nga bwe mumanyi Rebecca wange nze mumanyi Yinza ono yakikozesa kasonso nti oyita kuvayo kwedifendinga. buli bwali busungu kati nga omanyi nti otandise okwonoona omuntu oba okolezezza abo olina okukola ki buli kaseera olina okuba okusuddiya okitegera bwe mba ntandise okwonoona SB4 ndeeta ebituufu n'ebitali bituufu nga kyenjagala ki kumaliriza kyokka nga obuzibu nze sobola kuvayo kwedifendinga. tosobola kuba nti n'obuzibu bwa Rebecca bw'alina bambi atya mangu era ebintu bino byonna ebize bibaawo bino kumutiisatiisa biki yafuna yatuuka ekiseera Rebecca nga alina ekirwadde bagenda bamukebera ne pressure ava mu bbanga ne yeekanga kitegeera so atya wabagamba okumumaliriza so mission yegenda mu maaso kati kumumaliriza era nga bwe gai nti oli obusungu bwe yayagala nti wabanga ekyanga okyono nga onyonoonedde pulaani zange zenkuyinamu nange kankwononera ebibyo okitegeera kankukyayisa ensi okitegeera so kubanga kukyayisa muntu naye nga gwe amumanyi amanyi Becky kuba ekumi terekyawoomu andi waliwo abantu nga bo bali eyo nga tajja kusala gwakabala ntawuliza gwakalenzi nze bonna Rebecca oyo mulenzi Roja Amiri bonna bagwano bange kitegeera nejjo juzi wano Amiri yankubiddeko osagula weewaawo amazima ga Katonda muggulu ngagamba ati yankubiddeko awo nanga muganda ebigenda maaso biraba nanze kyatuuse ne kinyiga mu mutima cause eseesinga bw'oba olina akalungi k'ofunye muntu gumanaako kitegeera cause tulina ebirungi bye tumufunyeemu nga nze nina bye mufunyeemu nabo bennyini ate naddala Amiri yasinze omufunamu tugenda kuddawo kwesi bifamidde tugusa ensonga tukyeyongera mu maaso tuli mu mboozi ya Becky Chosen Becky omuyimbi waffe omwagala w'abangi bingi bitambula mu bulamu bwe naye abasinga obungi temumanyi kituufu yogera busonga mukyasanga kyayogera andi mu bufumbo sometimes tetutera nnyo kwagala kuteekayo byaffe mu bufumbo kubanga wano bo so byogera wano kye ne baddiŋŋana mu bitambula bwe bibeera naye nga tuteekamu akasente bannaffe bakolera ka Solange oyimeni sirapu baga nti gwona wena omukyalo oba omwana obuwala nga obanga ogenze mu nsonga z'ekikyala ofuna okulumizibwa zewalesinga cramps bangi cramps zibalumanye nabagenda no ku kitanda kozesa akasirapu ako bakati ka Solange osobola okukasanga mu pharmacy supermarkets ne drug shops kabeeyi ntono ate nkakolerawo kakakasa ministry ebyobulamu bannaffe abaziwa and sons nabo tukyatambula nabo bali ku Mukwano Arcade buli kalonda yenna wa beddings bamulina balina amasuuka blankets duvet covers mattress protectors mattress covers wardrobes byonna birina ate nga mubungi ayagala okusobola osobola batuukirira nawe yanoonya akamu akamu osobola batuukirira so tudde ku nsonga eyo nti bwenga gwe kuggula nti Amiri amufunyeemu Amiri si adda mumanaginga ekintu kye bayita okumanaginga kwe kuteeka muntu sente nga ina kukwata sente SB4 ina project yo nekuteekamu sente kye bayita management kati sijja kugamba nti adda mumanaginga nga tagula nga yadde oluyimba tashutinga andi byo bimanyi kuba bali bafumbo bafumbo yes buli kintu nga bwegambye nti ne bwe nkuleetera lisiiti zembadde nga nkuba buli kimu zembadde ekitambuza obuzibu bwe buli nti sometimes abantu kateŋŋanze nyinza okukwata tugeze waliwo nakwatako ku kyalisaawo basi abaani abo bajjajja boolo nobeera mubigamba bakufunyeemu nnyo nze waliwo omuntu yavuga motoka nava wano nagenda e Masaka wajjajja boolo kwanti jjajja boolo musajja ategeera mugezi nnyo SB4 akufunyeemu nnyo so abantu abatulaba nga tulina abantu mentality esooka okumugiramu nti amufunamu neweerabira nti abamu
okikwalula kunyumirwa ate nga n'omuggo oteekamu kati Amiri oyinza okukoza nti Amiri amufunyeemu naye nga temusajja kuti abadde ateekamu wegambe yati amufunyeemu nokiibwa ekiti Amiri tujja omusanga tumusanga tutya Amiri tumusanga bazatami yali akola mu masannyalaze yali akola mu masannyalaze nga era nkugambye tutuuka omutegeera ntuuka omumanya ewuwe ngero osobola nti ono omuntu asobola oteeka mu muntu ssente akaseera ke twamusangirawo n'embeera gye yalimu n'embeera gy'alimu kati nze kyenyinza okugamba nti amufunyemu lwaki lwatya ne bwe yatuuka ng'akola mu masannyalaze okuba ng'okumwongeza promotion mu masannyalaze ng'okujja ku ddala n'okuteeka ku ddala eddala bamala kuwulira nti alinaani n'omuyimbi ekitegeera kati nga mu office omulenzi ono gwe tukosa okimanyi bba waagundi ekitegeera n'afuna ka promotion yawo temuddamu mulinnyisa miti ayambala ettaawa abeerenga wansi ekitegeera kati advantage ebezze ku lwa muyimbi oba tumufunyeemu kati ekyo kijja kitambula tuuka ekisaga ebbawo omuyimbi okukola mu masannyalaze tuyiye kino ne kino ne kino neki okole ki nve mba n'agamba nti oyo ebbawa beki liwonogera oyo ebbawa beki kitegeera bazenga nenga sigamba nti amanaginze okukwata essente ateekemu kale asobola okuba nga amanaginze nga bwegambye nti nange nali assistant manager kitegeeza nti nakwatanga ssente nenziteeka mu kimu omukono alina mmotoka kati kimusira namufunamu kuba ogundi ze zisokerako okufa abavubuka kufunayo akamotoka emmotoka nze kenyini era nze nga wogga nti natuuka nga bonna nza nze mbavuga nga ndi omukulu amanyi okunkubisa nanga nnona akeeka wempe nengivuga nengera nemunona nemuleeta owa Rebecca nangamba mbadde nkusaba nonereko ku Amiri nengera nemuleeta talina mmotoka yali talina mmotoka kubeera ndi emmotoka yennyini nze namuyigezaako kumuyigiriza kuyiga bavuga emmotoka yali tamanyi entandika omuyigiriza omwo mikubo by'ettaka omwo biki mpola mpola era twamalira nga apiikingamu ate kati yapiikinga yapiika nesibayo wakyajuga nga omanyi omuntu ndimubuzeemu kawiiki kamu ekitegeera oba kyalina bingi ebyokuyiga ku mmotoka olowooza essaawa zino ebiriwo ebitambula mu bulamu bwabwe waliwo kiri emabega oba yavuddeyo buvi ekintu kino nga bwegambye nti Amiri ye buli walaba nga omuntu wamuvaako abako paati gyalina okuteekinga okulaba nti akola ki amukomyawo nga we nagenda mukumutiisatiisa nja kuwanika biki kati waliwo kati okuva ku bigambo by'ono omwana Amiri mbu Rebecca ayagala ono byayogera kati yatuuka wajjawo obutakkaanya obutakkaanya obujjawo butya olw'omulenzi ono ebintu byayogera waliwo byayogeraawo kati bino byebagaa simanyi bwe bakwata kameramaani biki naye ewa Rebecca nze nkuwulira muganda wange Rebecca ye muntu asembeza abantu byabagambye era bw'ogenda ewa Rebecca nzuga ososangawo ono kubanga ye akuŋŋaanya abantu agala nkikyo okuŋŋaanya ate bwe tubeera mu nnyumba nze kenyini kamakogere tubeera mu nnyumba ewa Rebecca tubanga abali ewaka asobola n'okubaako keesi gy'ayagala okusitula ng'emulemere nanga piti gyange okola ekyo nsituleko ku keesi enekoze kiganyi niŋŋire mu kisinga kiningisitula nengiwanika waggulu mu drowers eza waggulu ekitegeera batagisobola oba tugenda kuyimba naŋŋamba jangu engoye ziri waggulu jangu oziwanuleyo najja mudiiro n'abeera ku simu ye ekitegeera n'owanulayo ebyamaanyi ebiba biganye okusetula nga mwokyusakyusamu ku kisenge ekyo akuyite talina buzibu na muntu ali free eri omuntu kati bagamba nti bakwata asimanyi kameramaani kikyekyegaye nti buli muntu ajja ewa Rebecca yabeera fekuba netwakolanga ekiro munyuse kiro saawa 10 tojja paakinga mu kikomera muyimbi ate ogende ofune booda ate ogende webaka oba mu ntebe oba mu bisenge by'abaana ng'ogwa obudde nga bukyanga okola ng'ogenda kati yekyaga nti bakwata omulenzi oyo kyefaananyizaako ku kintu ekyo kuba oli bwe yajja
yajja tayogedde asanga n'okonkona teyakola ki teyakonkona awala waliwo omwana yali afulumye ogenda okugula ebintu kwe yayingirira okitegeera kati wajja oli yamusanga ki mu nnyumba naye nti wali ffe tubeera free n'akaseera ako nze kenyini nali nsobola osangibwa nga mpanulayo oba nfuluma ekisenge oyinza obutamanya nti oba nva kujjayo keesi kulonda ngoye osobola okugamba nti abasabula agenda atya mu kisenge kyo okitegeera kubanga ate ebyo twabikolanga nga tamanyi nti siga nti yamuwanga ekitiibwa musajja kuba bwe yabeeranga teyayinza kutumanga mu kisenge kye nga akimanyi Amiri ki gyali era ekyo teyakimanya nti tumwanulirayo ebintu ebizitowa tukyusakyusa ekisenge kyabimanya era kati bwakusangayo ng'ofuluma alowooza ekitegeera bino byonna ebitanda by'abaana twabikyusakyusanga ekitegeera so kali nga omanyi nti omuntu nga mukambwe muganda wange ne bwe bakyaliwo akaseera ako kati nkwege singa baakwata nze nga nva kuwanulayo keesi so agamba yamusanga wa era mu nnyumba naye nga yogaye nti yamusanga mu nnyumba tegeera kwanza oluvannyuma ennyo otegeera story so yali etya entuufu yajja nga omanyi tugaye nti twali tuva kukola kubeera ako akaseera nze naliwo muganda wange twali tuva kukola kati twali tuva kukola nga wegaye nti biri twajjanga essaawa budde nga bukya jjukira ono kameramani yali asula nansana shegeera nga ate ffe tuliwa tuli sides z'ekyengere essegu ise essegu kwebwoti kati wawe twagwangawo kati nze engeri gyendi nti nze ndi kumpi nze ebiseemu nagamba nga Beka kaŋŋende ki ewaka aba nina byennyina okukola ku makya nga nze kaŋŋende abayagala nga bagwangawo n'omwana abamusiba envi abaana bamusiba envi omwana Mitaloni Rocks era naye mulenzi asiba enviiri abamu bwajjanga mwavanga mukooye oli asula seeta kiro ssaawa 10 wodde ogenda giye kutwala esseeta kitegeera ne bagwangaawo kati omukolo n'agenda okujja ono yali waali ng'ebigenda nti tugwa nga tukooye ate mumanyi bwemugwanga muko oyinza osisimuka n'okeera kusanga ziri 5 wayingidde kyo saameka muno kati ajja nze bampa story yali ono yamusanga yali agudde mu kisenge ky'abaana okitegeera kati agenda okujja obukyana kino ekito kibuga daddy kyo byali byazuukuse yawo kati ndowooza bambi ono yali nga ali mu kisenge eky'abaana eno n'ayagala ndowooza nga owulira nti nannyini mwazzi ate sikanveyansa nga ntudde mu ntebe kakyeka agenda avaayo leeti bamusinkana mu lukuubo okitegeera kati nga onolengera omuntu ng'ava mu lukuubo tojja kumanya nti ava mu kino ekisenge awo ne zikoleera so kale story egiraawo bwetyo naye nga wekyali tuba tukooye ebisa ebisinga etujjo kituleetera okugwawo kwebakaawo kitegeera essaawa zino ebiriwo kiraga nti baayawukana oba baayawukanye bwekikkiriza nti basobola okwawukana ekyokubufumba bizibumu ekyokwawukana kyo kyenyinza okugamba ode balinga abaali baayawukana edda kyenyinza okugamba kubanga waliwo ekyatuuka ekiseera waliwo ekiseera ekyaliwo nga omwaka gusa okuggwako nga tumulabe ku mukulu oyo olwombeera abafumbo ssebo nga muli mu Uganda nga ne boda esookwetawo omutwalo nga guma okutuuka ku muno osomala omwaka nawumagala kisoboka kati byalingawo namala emyezi olwombeera abafumbo edda muganda abaana babazaala bati omuyimbi oli ne bwe yabanga afuluma agenda gula ddagala y'abaana ku famasi yankubira essimu kozi ffe twalinga ba neighbors nga tabeera wala ngaawenga wolaba ku Mubaraka owali nga nze nsulanga ki wano era nze ebiseera bimwe byampalirizanga okuddanga ewaka ekiro ennyo lwansonga nti nasulanga kumpi ebiseera bimwe nasulangayo ebiseera bwe baalumbiranga oba jjuka ebijambiya ebyalinga side zeeyo ebijambiya ebyatuuka side zeeyo kyengere omwo serebye waliwo baali balumbye minisitaani eyo nentuka ekiseera nentya nange mukubo nga webakawo
Gwe mukulu teyakufuna muko okubuzibu na complainingako omukulu omukulu ze teyafuna buzibu nnyo naye sijja kuga nti yafuna buzibu kuba simanyi banange yansuspectinganga naye lwakuba nti kale nti nze yansanga noono kyamuleeta obutanfuna buzibu yansanga noono shege ate noono yanyanjula gyalinga muganda we shegeera ekisango yode tukolagana so kwasi bifa media tuguse ensonga atuwumbawumba birungi ki gubira ku Amiri ngidosobola okugamba Becky nga muganda wagamba nti Becky toluzinga musajja ono ebirungi byendaba ku Becky ku Amiri era ng'osobola otuuza Becky nga muganda wagamba Becky tosaanidde ku luzinga Amiri kola kyona kyona kisoboka muddewo ebirungi byenyiza okulaba ku Amiri kwanza ekyali wange Amiri kyali wange wera Amiri bw'omukolako omukwano ng'oli kyaliwe kyo kituufu mubeera bakyali kitegeera naye ebirungi ebiyinza okubeera ku mukulu oyo gambe kalungi ki ndoza kyinza okugaa ekirungi kyemufunyemu nga nze si gwe nga gwe kiringanga nze nga nina mukyala wange mukyala wange omumanyi mukyala omumanyi netufunamu obuzibu tugeze Kamado yasaganda musajja tomuluzi omusajja ono mukozi ali focused oba musajja ono akwagalira abaana kitegeera kati gwe kalungi kikola Amiri era nga osotuza bikona nga Becky ekirungi ekiyinga ekyo namulaba ku baata nga tukola kale yafanga nnyo music ono pushinga music ekyo kyateeka nnyo Becky ku ddaala ekyo yalinga mulungi nnyo pushinga music engeri yali mukwano nnyo gwa bloga abo biki kale ng'olaba kiina nnyo kimuyambako ate nga nawuliddeko waliwo yagambye nti waliwo akasente waliwo oluyimba lwalina okubeera ofuna promotion ate oserereze fulume wa Becky nezitatuuka ku promotion wabuddeko ebyo sente nezifulume wa Becky nezitatuuka mu promotion mbadde sinakawulyako naye ate ekyo nze sikimanyi waliwo oluyimba awo mbu nezifuluma mbu waliwo oluyimba lwa party time mbu lwafuluma budget nejje ya promotion mbu kati ziyinza buzityo butatuuka mu promotion ng'ate omuyimbi nyini ye managing mbu gundi yali managinga omwami Amiri kati kakuli Becky sene ziba Becky nezigenda wa Amiri zituuke mba abagenda okuba oluyimba kakuli ekino ekyo kyoga nti manager ekyo kyondowooza okijeuda gwe kyomanyi kati ffenna twalinga ba assistant manager wazi omuyimbi ye managinga omuyimbi yali ye managinga naye nga omanyi nti Becky tajja kutuukako alina gumuntu gwalina okusindikira kati ze kyenyiza okugamba mu ekyo ffenna twalinga ba assistant manager ekirala Becky alina oluyimba olupya tetubanga tuli ku promotion manyi assistant zaafuka zisitanti oluyimbi olupya si promotion muganda wange assistant zaafuka assistant mu bayimbi be Uganda tuzobanga tuli wano naye nga tuli ku luyimba twaga kutambuza kibozibozi kitambuza oluyimba era twayawukanye si kibozibozi kutambuza luyimba kubanga ebintu bino bizeera namwe mubiwulira ebimu nga mubiraba kati laba kati omukulu ye yavuddeyo mwabutambi mwabulabye mwakalabye nga kafuluma ayogera kino ndabirira abaana simukubangako naye yonna kwerungiya naawe nze kennyini kamwa koogera nabeerangawo yali amukubyeko kati olunaku lumu twagenda ku mukolo yukiranga pate luserako pate yali yakagwa eri yamukolera kuona mu birthday party ndoza weekend game tugenda ku mukolo gwali emitiyana tutuuka ku mukolo nze ngenda nga omanyi lwatuuka nga nange nti nali assistant manager nga nze nyina ogenda okugyayo balance biki kuteekayo program ngenda kati tugendako olunaku olwo maama wa Amiri yali agulidde Rebecca engatto ekitegeera yali agulidde Rebecca engatto tugenda ku mukolo Rebecca akwata engatto ezo azikola kyaziteeka mu mmotoka tugenda nze ndi eri
ndi kugundi ndi kubagole bange tekayo program kola ki bandi yange ndaba ngisime amine kwiranga ngamba Pete jangu Rebecca akoze kyazirisi teyenyenye ali wano kati ngamba ndi tutire okuzannya ndoza abantu banzanyirako embaga bola omugola natire ofuluma bola buzaida kikanga 2 afulume kansoke nkole ku kino nanga Pete omugole muveeko Rebecca azirisi nenzijja ngenda okujja ngenda omuntu agudde mu moloka ne bateeka ebigere wansi si ku muto wale bateeka ebigere ino kula omuntu agudde nendowooza era babanzanyisa balabe reaction yange bekera nnyo omuzanyo balabe reaction yange ki olwo omukulu ayimiridde ku luggi bw'ati olw'emmoloka ntunuulira kali nga ndaba ono eri gyayimiridde baka banzanyirako lwaki yetafaayo tugirejire muntu nga ye ayimiridde bw'ati nga yaka muzanyo kati mwongera omunyenya ngezaako omusitula bwenti yali yesibye ekikoyi kitambula kinizija mu bwongo neŋŋamba omukyala yenna olwo yawulira lutambula alina odduza okitegeera emmanyi omuntu ono akola akazi bya serious kwe kugamba Amit mukwate tumuteeke ku mutto wano tufune eddwaliro nga bukyali era omukulu ayimiridde bwati nemugiragirawo nemutuuza ku mutto gw'emmotoka tusimbula kunatula mu maaso awo netusimbula netudduka ojjukira eri omugole agenda kukola ki agenda kufuluma era omugole twamufulumya mulundi gwakubiri naye ate n'atabuka bubi nnyo nvuga ntuuka eka trading mbuza boda wawali ku ddwaliro wano bandagirira eddwaliro ng'olwebeka tategeera nga tategeera ngera ngenda nkuba ebinnya bwayiika eno olwo lwentegeera nti tegukyali muzannyo ntaddeyo driving mirror mulaba nenvuga nenzirukayo gye bali bandagirira eddwaliro nga omanyi ebyalo bandagirira ku ddwaliro lya gavumenti gye bandagirira tuuka ku ddwaliro nziruka ku reception mbaga tulina omuntu waffe azirise nabagamba muntu waffe nga saga ateekawo kiri nti muyimbi akoze eki azirise okusasamaza oba baki omuntu waffe azirise bambuuza aliwa nti ali mu mmotoka baŋŋamba muleete wano bandaga akatanda nkomawo nkola ki nzigula oluggi mujjayo bwenti kati bwe mujjayo bwenti omuntu omusika ine ngeri gyajja amagulu gagwa atuula akitegeera atuula nesigama kuno ku magulu ne mugaa tumutwale bangaye tumutwale ku katanda kati engeri gyali yesigame wane magunze omukulu ajja akola kya akwate ebigere mbutu situle ne mugaa nenga nedaga kijja tutwale ng'omuntu afudde nga nkutte emikono lyagiza akutte amagulu kiva mugamba amuleke nenkola ki nemuyoolawo nemuyingiza mu katanda bamutaddeko amazzi awo batandise okumbuuza ebibuuzo wadde ki jukironza lyankubidde bukubizi sinamanya information mbagamba tuzze bulungi bambuuza yalidde nti kuba twayimirira ne tugula ne gonjawe zigoti baitayo zigoti tuguze bigonja bunyama biki byakunywa tutuuka bambuuza mbagamba yalidde munnange oluvannyuma ennyo bamutaddeko luki budagala biki adde engulu yekanga mbuuza Pete omugole yafulumye kye yasooka okumbuuza tubadde ku mukolo omugole yafulumye kati mugamba omugole ne mugamba sooka okkakkane wakoze ki wazirise okitegeera aŋŋamba Pete wanzijjeko naye nga akaaba okitegeera wayo olwadde engulu bw'atyo yantunulako bw'ati yakaaba olwakaaba munna ajjaka omanyi toyagala kulifandinga kasente asajja bakuwaddeko akasente kawera mugamba okiruba omugole ankubidde ne mumugambye tufunyemuko obuzibu katujje aŋŋamba Pete tugende tukole era abasawo baaliwaawo bo bakimu bakijwe bakimanyi olwaliro lyeyo bakimanyi munnange ye kenyini tiyali ndala musawo mujjako kanula ye kenyini yakeesikako omusayi ne gutandika otonya ne mugaba bamusikwata kapamba nenkamuteka ne bamusiba wakaki akaplasta okitegeera kati abasawo bampandiikira obudagala baŋŋamba bandaga gundi yagaza gavumenti baŋŋamba ojjagenda lyo oguludagala bweti ngendawo nkola ki olwo nga ye omukulu ali ku ki nga waali ayimiridde awo tayogera ye kituufu tayogera ng'ayimiridde awo ntunudde butunuzi kati nze nga simanyi kikola kikiriwo
aliga tumazo tuvuddeyo mu ddwaliro ngega tuguze obweka banga igula glucose amazi wa glucose mungi nnyo mu mazzi tukola bamanyi nti abafumbo bazibira ebintu byabwe kati nenga tujja mu muluka mulaba amaziga agakulukuta tuva ku mukolo nze mulamusalimya amaziga agakulukuta kwaka namuteekangako nnyo amaaso naye omuntu wazisa ddamu n'aziikiraawo nga sinnategeera ki ekibaddewo shege kati tutuuka ewaka tuvambi kuba olwatuuka ewaka omukulu yatambulirawo n'agenda mu nnyumba nadda ewuwe twatuuka ewaka kuye n'atambulirawo n'agenda ewuwe omuntu azirise tonnamanya mbeera mwami bino ogendako mu ddwaliro ddene mukebere biki ganze simanyi nsonga kuba mukulu bamanyi ensonga zaabwe oli akyazibidde kyegera oluvannyuma ennyo aŋŋamba okibe mwana nasimbye okulya nga amira ebikonde binkuba kinasimbye kulya mu lubuto nenga embiranye eva ku kingatto engatto zikubya zitya omuntu kyesitante wa yalowooza ba musajja yazimuwadde naye ono yamugamba maama we yampadde engatto tenga kyali kituufu maama we yamuwa engatto era yanga kaseera kwe beke yaŋŋamba yakubira ono okupuluvinga yakubira maama we namugale beka amuwadde ku ngatto kyomuwaate engatto nga nze tonnampa kati ndowooza nga omanyi awo ne bawanyisiganya ebisongovu awo omanyi nga muvuddeko akyayika ono n'akuba oba yamukuba mu lubuto ewaali okuzirika era okuva olwo beka n'aba nga n'afuna ekintu ekyo nga bwe yeekanga asobola okuvaako embeera nebeerawo embeera yabinzibu nnyo kuba akaseera ko twalinayo yali alina okugenda ebweru ng'alina she ebweru allah ng'ali ku Makerenda kati ng'omanyi biri ebintu byebweru mbu bakebera biki Makerenda gamba bayinza okukola kibigana naye Makerenda yagaleka waka twali waka ffenna ne maama we nga basaba ayitewo nga takoze eki nga tazirise olwo yeekanga afunye bamukebedde ebipressure byatayina naye ng'ekyo kyokwekanga era kyalinga kivudde mabega ng'omukulu ono buli watabuka yatuuka ekiseera namuleetera nnyo okutya namuteeka mu fiya eyo namuteeka mu fiya yatuuka ekiseera nga nze gwe nabeeranga ewaka kati nno kankuwulire nga neebase wakanga gaye nti tuli ba neighbors siwala oba oliawo nga ze n'ogamba Rebecca otambudde otya mu kkubo ekiro gw'omuyimbi n'otambula mu kkubo naye nga ze lwakutya nga Pete yamba ojja obeere waka amitera omutidde omumanya abuuka ebikomera otegeera kyaka yamukubiranga obusimu oba nga amutiisa oba biki kale nga amanyi yali amanyi bbaawe yajjanga nannona oyo yankubirangako n'amazzi ye nga ne wawulya ebikoona ku geeti nga Pete jangu ne poliisi yanguwa kiro saawa 9 nga Pete jangu ne poliisi yanguwa nze nazuukako ne ngenda ku poliisi era abasirikale mu biseera ebyo baleka babijjukira walingawo amagye gano agaali gasigaddemu agaali gakuuma covid n'abatuukako ne mbagamba naye nina omuntu wange afunye obuzibu olwo nga yeekanze ye yatuukanga ekiseera nga newe kiba kikapa ne kibuukira ku mabaati kubona omukulu yalinanga omuze gw'okubuuka ebikomera waliwo yabuukanga ebikomera nayingira by the way ekyo yakitandikira eno Mutundwe waliwo ne landiroodi wawe yabataasaako ng'abuusa ekikomera kola olutalo munda landiroodi najja Mutundwe era ne landiroodi waawe abimanyi naye byonna yonna ebiira laavu kimanyi ekyo laavu naye mukulu alina obusungu bungi ate kyeka ye ekisooka omujjira kyakola anakati gwe kirungi kiki kyomulabako asa tonnabajjinjiramu ekirungi kyemulabako nga kiki kyekugambye nti music yali afaayo yafaayo mu music yali afaayo mu music n'okufaayo okulaba kati nga wano obaka nga olabitwa abayimbi babako n'abaluwa balwanyisa bangi kitegeera faayo okulaba nti oba olwavuddeyo omuntu amulwanyisa n'akola ki ng'alina okuzigezaako muzikiza kitegeera ye yali amanyi nnyo ebintu bya gundi ebyo pika muziki olimba nga olwo olufulumye kulupika kuba yapika olimba lwa Let Train olwo lolaba olwo muganda wange ate ewaka
Nsonga za taata obuvunaanyizibwa. Ensonga z'obuvunaanyizibwa waka muganda wange aba tukireke tuyingiddeyo nnyo. Yakoogeddeko yavudde n'akoogerako akobunaanyizibwa waka. Obuvunaanyizibwa olina obuvunaanyizibwa. Naye nze kyenyiza okukubulira muganda wange kino nga nkyogera mu mazima. Otunudde mu kamera. Nange ndi musajja muzadde nina abaana kitegeera. Ndi musajja muzadde nina abaana naye ekyabaana Rebecca yerabirira abaana be. Abadde nga yerabirira abaana be n'okutuuka omukulu okujja okuyingira mu nsonga z'okuba okuwayo ka school fees ekyana kitandise okusoma. Amata nze okuva nga muto amata nze mbadde nga ngagula nga buli kaseera ngenda mu supermarket nenganula nga buganyina okubula nangamba amakata ga cow and gate kamanyi okubula mu supermarket ezo nangamba genda oba ogajja nateetwa mu kiganza njagala kima nze mbadde nga sente ziva mu mikono gy'oli nendeeta. Ate omukulu ayinza oba nga yasindika. Muganda wange ajja nze kyenyinza okugamba watuukidde okuba nga ono ekyana kitandise okusoma. Rebecca amutadde mu ssomero awaddeyo akasente awo akasooka kitegeera olawezezza abaana babiri mu ssomero jjukira waliwo oli omukulu w'ono bonna basoma. Kati atuuka ekiseera yaŋŋamba ne Pete lwaki mpeerera abaana bonna omuntu ozaala omwana okera n'ozaala omwana olina okimanyi nti omwana alina okukola okusoma. N'agamba sigenda kuddamu kuwerayo edhaki school fees taata wakole kyamuwere sente. N'akwata ennamba ya Amiri n'agiwa omukulu w'essomero. Era n'omukulu w'essomero abimanyi. Omukulu w'essomero n'abanga ye alina okukubira taata w'omwana ateeke school fees kubanga Rebecca adde nga asasulira ono omuto ono omukulu w'ono n'azimalayo ngera vaani esobola okujja ewaka n'etwalako ono n'emuleka sente tebannaziteekayo. Nakuba kasema nakuza ate omwana lwaki vaani emulese nti omukulu tannatuwa ki kasente. Anyway, sente zibulaabulamu naye ebyo nno ebyobufumbo so tusaba ffe katubasabire bitereere bwe bufumbo mutabukamu ne muddamu ne mutabuka ne buddamu nze waliwo ebiganira ddala ne bakiteera ddala toyo abayimbi bangi nga bakita era ng'obulamu butambula naye ate abamu basigala ba mukwano. So tusaba Mukama muyimbi waffe Chosen abeere nga mukuuma ebitamu bino biba bingi. Sometimes obeera ne troma eno business ne zeekwatamu ne weesanga nga oli depressed naye katusabe agome babyo si byangu kwesi BFM Media tugusa ensonga anyoyekera okujjukiza bannaffe abaziwa and Sons bali ku Mukwano Arcade balina kalonda wa beddings buli kimba kirina gwe ekyekwata ekyefaananyirizaho ne beddings ekikwatagana ne beddings buli kimba kirina wamu ne bannaffe abakolera Kasolanje baga nti gwe nawe n'omukyala nga ogenda mu nsonga zezekisera ng'ofuna fayini bagamba nti kozesa Kasolanje ojja kubeera nga otereera mbeera bulungi mweraba. Solange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure.